po jako akawuwo. Namma banamawulire nga tubalaba kutukwata. Ekikolwa ekyakolebwa ab'ebyokwerinda ssabbiiti ewedde Kololo ekyokkakkana ku bannamawulire ne babawuttula emigoba nte kyaleka bangi nga banyeenya mitwe nga mbuzi etenda enkuba nga kyaleetera bangi ku bannabyabufuzi, bannaddiini, bannamateeka, abantu ssekinomo nga kw'otadde ne bannamawulire bennyini okuvaayo ne bakyemulugunyako. Sisobola beeyambulira naye nandibadde mbalaga batuuni weetuuse. Owulira otya naye? Ankubye kati bwe bakuba oba owulira ki? Tubammeko ku mpewo okukyaza mu programs babakube mu mbuga z'amateeka babavunaane ng'abantu ne basobola okusibwa ate mu makomera abantu funa ge tumanyi eryeruzira naye okwetonda ogwo tekumala. N'olunaku olwaleero ekibiina kya Democratic Party nga kiyita mwogezi wakyo okukola Opiolo Amanu kivuddeyo ne kigatta eddoboozi lyakyo mu kuvumirira ekikolwa kino. Twagala okugatta eddoboozi lyaffe eri abo bonna abavumiridde ekikolwa ekyabeerawo wiiki ewedde ku banamawulire. Bannayuganda bazze nga bakubibwa, bakwatibwa awatali musango, abamu nga bakwatibwa era nga baterekebwa ebitongole bya gavumenti nga teriwo yadde muntu n'omu amanyibwa gye bali. Okola agamba nti bannamawulire bateekeddwa okubaako ne kye bakolawo okulaga obutali bumativu olw'ebikolwa nga bino nga bayita mu bibiina ebibagatta. Balekera abo okubeera nga basaka amawulire okuva mu gavumenti paka nga gavumenti eno ekitaayiza bulungi kitegenda kuddamu kubeera nga erinnyirira eddembe ly'omuntu. N'okwetonda ebitongole bino kwe byakola oluvannyuma lw'ekikolwa kino, Okola agamba nti kwandibanga si kwa mazima kubanga bazze nga beetonda enfunda eziwera kyokka ng'oluvannyuma baddamu ebikolwa by'ebimu. Tusaba bannamawulire baleme kutwala okwetonda kwa CDF olw'okubanga fenga Democratic Party tulowooza kitekwakolebwa mu mutima mulungi. Okwetonda okwo kwakolebwa olw'ensonga nti oba oliawo pulesi yali eyitirivu naye tekyava ku ntobo za mitima gyabwe. Era twagala okubakakasa nti ogwo si gwe mulundi ogusoose nga bannayuganda batulugunyizibwa, era si gwe mulundi okugenda osembayo kubanga CDF bwe yali yeetonda teyateekamu kawaaka kwakuliza oba kawaayiro kitekigenda kuddamu kubeerawo. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nga bwe yajja enta mu musango gwe yali yaloopa nga yeemulugunya ku byava mu kalulu akaakaggwa. Kyokka wano ekibiina kino kitegeezezza nga bwe yali alina okukola kino ku ntandikwa kubanga bo baali tebasuubirayo bwenkanya mu balamuzi ba kuno. Tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya, omusango gwaffe tusazeeyo tugugyeyo. Twagala okwebaza Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform era nga tubayozaayoza olw'okutegeera amazima ekituufu. Fenga Democratic Party twakyogera lunye nti tetugenda mu kkooti era ne tuwa ensonga zaffe, ng'ensonga emu ku ezo nti tosobola kgenda mu kkooti nga abalamuzi abali mu kkooti balondebwa President Museveni omu kwabo ate bwe awambibwa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So tekikola makulu era bwe twakirabirawo kiteri kalungi kagenda kuva mu kkooti.